tutuza kusuula egamba nti Marie alinnya ki? Marie alinnya amadaala. Mbadde sitidde nti Marie alinnya ennyonyi. Marie alinnya amadaala. Bwe yamala okufuna diploma, Marie yagenda mu maaso n'okukola emirimu gye nga bulijjo. Marie Sundirane we yamuweera ebbaluwa okugiwa Malijibai yali ali Bungereza. Mukulu Malijibai yali Bungereza ng'agenza okuwummulako. Bwe yadda Marie n'agimutwalira mu ofiisi ye. Sebo nga ofiisa nedda ofiisi ya Malijibai nzibu nnyo okutuukamu. Musajja nannyini kakira nga nzibu nnyo okutuukamu nga totemala gagendebwayo muntu. Kakati munnange nga bw'otomala kufunvubira nga abasirikale tebakuganya kutuukayo, omuntu eyagendangayo ng'alina ensonga ey'amaanyi ennyo obanga ye yennyini yakuyise. Naye Marie yalina omukisa munange ogw'enjawulo. Bwe yatuukawo n'annyonnyola abasirikale awataali kumutawaanya nnyo bamukkiriza okuyingira. Yasanga Ssenkaggala atudde mu ntebe ye eyeetooloola obwetooloozi eyaliko obupiira obutonotono era yagiranga n'agivuga ng'edda emabega ate oluusi nedda mu maaso. Marie bw'atuuka awo n'amukwanga ebbaluwa eyava ewa Sunderane. Bwe yagimukwanga n'agisomamu n'anyeenya omutwe. Kyeyava amubuuza omulimu gwe yali akola mu kyuma ekyo. Abuuza Marie n'amugamba n'agumubuulira era n'amutegeeza n'ebyemisomo gye. Yamubuuzabuuza n'ebibuuzo ebirala bingi njaawo. Oluvannyuma yamugamba addeyo akola emirimu gye. Marie yaddayo ku mirimu gye. Ekyali eky'omukisa tewaali muntu n'omu okuggyako abasirikale eyalaba Marie ng'ayingira ewa Ssenkaggala ono. Banne bandibadde bamubuuza akana n'akataano kye yali badde anoonya ew'omukulu. Bwe yavaayo naye n'abunira bubunizi bwe bbuni. Yabunira bubunizi bwe bbuni. Nga wayiseewo ebbanga ly'amaze oba nga 4 kasookanga Marie awangula diploma ye. Olunaku lumu aba ali awo mu kisasi ky'ennyumba ye. Yali ali mu mawulire ng'asoma. Yagenda okulaba nga emmotoka ya mukama we Saamu esibirawo mu kajjaake. Yawuunya nnyo okulaba mukama we nga situka okujja mu maka ge, so nno nga bulijjo ye yamuyitanga okujja ewuwe oba mu ofiisi ye bwe yabanga amwetaaze. Wano Marie emmeeme yamugwa wala n'alowooza nti oba yali azizza gwaki oba kiki, naye nga byonna tabitegeera. Marie yayanguwa mangu n'ateeka wali amawulire ge yali asoma n'agenda ku mmotoka okulamusa mukama we. Era mukadde we nga ye bwe yali amuyita yali ayagala okumuyingiza mu nnyumba, naye ye n'agaana n'amusaba banyumizaawo ku kabalaza we yali atudde. Yayingira mu nnyumba n'aleetayo akatebe akalala ne batuulaawo n'omukulu. Bwe bamala okukkalira, omukulu kye yava amugamba nga bwe yaliko ebigambo ebimuleese bye yali ayagala okumubuulira. Yatandika bw'ati: Mwana wange Marie, kyovudde olaba nga nsetuse akawungeezi kano okujja wano ewuwo. Kakati nno munnange ngenda kukwabulira. Wano Marie yalabika nga yeekanze nnyo era kwe kubakira mukama we n'amubuuza nti ate olaga wa ssebo? Ko Saamu nti ngenda kukolera mu Kampala. Waliwo kampuni y'abazungu eyampa omulimu okugikolera nga ndabirira ensimbi zaayo zonna mu Uganda, Kenya ne Tanzania. Nja kutuulanga mu Kampala naye ebiseera ebijja njanga kutambula amatabi ga kampuni gonna agali mu kibuga Nairobi n'agali e Dar es Salaam. Nja kutambulangayo. Omulimu guno gwe ngendako si mulimu mutene, gwetaagisa okukola ennyo era n'okuba n'obuvunaanyizibwa. Kakati nja kumala okukola mu kyuma kino
mu bbanga lya mwezi gumu ogujja ndyoke ngende mu Kampala okutandika okukolera mu kampuni eri. Wano nga Marie amaaso ge gajjudde ebiyengeyenge kwe kubuuza Saamu nti naye mukama wange ogenda nasigala ku bwani ssebo mukama wange obadde ondage ekkubo lye mbadde nteekwa okugoberera. Mukama wange nga bw'omanya abantu bangi nnyo mu ofiisi bandika fitina era tebanjagaliza mirembe naye gwe bw'otoobe taata gwe obadde okubirira emisege egibadde gyagala okundya nze naagazimbawo omunaku w'ettale maama. Saamu bwe yalabanga Marie yenna munyiikaavu era nga mweraliikirivu nnyo olw'okugenda kwe kyeyava amugumya n'amugamba nti Marie ekyo tokifaako okugenda kwange tekujja kukwonoonera mikisa gy'ogenda kufuna mu kampuni muno. Abo bonna abakuwalana abakulinako effitina abakonjera abantu bannaabwe abatayagaliza birungi tewali bajja kukujjako naye abo bonna omuntu bw'obasiriikirira luba lumu n'obawangula ne bataddirayo ddala nakukwepankirako. Nze ngenda naye nja kuleka nkoze ebbaluwa ekukwatako nga ngirese mu fayiro yo. Kyenkakasa nti ebbaluwa eyo egenda kukuyamba nnyo okutwala obulamu bwo mu maaso. Mali ebbanga lyonna lyemmaze naawe nkuzudde nti oli muvubuka wa mpisa nnungi nnyo era omukozi ennyo njagala otambuliraawo bw'otyo. Ndowooza ekintu kino oba nakikugambako nti bwe weewanga okukola ekintu tokivangako okuggyako ng'okikomekkereza. Marie kyeyava yeeyama mu maaso ga Saamu ng'ebintu ebyo byonna bye yali amubuulidde bw'agenda okubituukiriza nga Katonda ye mubeezi we. Saamiina abooluganda munnange beeyongera okunyumyamu eddakiika nga ziizo. Saamu n'amusiibula era n'amusuubiza okumutegeeza ebisingawo mu bbanga ttono. Saamu ntwatwa yakwata emmotoka ye n'adda mu maka ge. Marie ekiro ekyo kyonna teyakomba ku mpeke ya tulo ng'alowooza okugenda kwa Saamu okuva mu kyuma. Omusajja yali amuwaniridde. Marie okumala ebbanga eddene bwe lityo eyali amutuusizza ku buli kalungi konna ke yali atuuseeko anti ye Saamu yali tamanyiiyo muntu eyali ayinza kukola bitabo bya akawuntisi nga Marie. Saamu bwe yali amanyi gw'ate olaba yali amusukulumiza ne ku bakawuntanti abalala abamu nga basukulumiza Marie. Kale Saamu yayagala Simon Peter Marie n'akunakuna. Bannanga omuvubuka ono Marie yalina omukisa ogwagalibwa abasajja naye ng'ate abakazi. Ate ekyo kijja kumuyambako Marie. Wanga muneewobera omukwano gw'abakazi mubi nnyo. Era muvubuka munnanga ali eyo tokolanga emikwano mu bakazi babi nnyo. Era obanga naye ate nze weewuunye abasajja be basinga okuba mikwano gyange. Naye emikwano gy'abakazi babi nnyo. Abaana baayimba nti omuntu alina amagezi bw'alaba akabi akadduka naye mutabani wange eyo muto wa myaka 4 agamba nti omuntu alina amagezi bw'alaba akabi n'akadduka. Bw'atyo ye bw'ayimba naye omuntu alimu amagezi bw'alaba abakazi adduka buddusi lwojja okuwangaala. Amma Marie nkwagadde. Abakazi balimu akalungi oba tebakwagala baleke bakale. Yagala abasajja banno wamma. Munnange abakazi nga tebamutunula namu n'akatono. Ali ajja kuwangulaawo. Wadde abasajja bangi abaali bamulinako effitina ku mulimu naye ate baali bangi abaali bamwagala ennyo. Mu kiseera kino omwami Magumba eyamuyamba ennyo okufuna omulimu mu kyuma kino baali bamaze okumuwummuza olw'emyaka gye egyali gigenze era ng'azzeeyo mu kyalo ky'ewaabwe oludda lw'eyo lw'ekamuli eyo nga gyakolera emirimu gye. Kati olwo nga Marie alinamu Saamu yekka eyamulumirirwangako era eyamuwanga ku magezi. Kale
Okuva kwa Saamu tekwalema kumuluma era okumusiriza emmeme. Ekiseera ky'okugenda kwa Saamu tekyalwa nga kituuka. Yali ebula ennaku nga 2 kampuni yamukolera akabaga kula amalungi akaali ak'okumusiibula. Abakozi abaali ku amadaala aga waggulu mu kampuni eno abaali ku kabaga baaliko ku kabaga ako era Malye kennyini naye yaliko. Saamu abakozi bangi abaamuwa ebirabo ebya buli ngeri. Malye naye teyalutumirwa mwana. Naye yamutonera ekirabo ekyenjawulo. Ekirabo kino Malye kye yatonera Saamu kyali eddiba lyengo. Ulira ebirabo bya Malye. Asa omusajja ono Malye amagezi yagajja waago. Yamutonera eddiba lyengo eryali eriwala obulungi ennyo. Ale no sebe byo biba bya bbeeyi ebyo tobyepankangako. Yamutonera eddiba lyengo eryali eriwala obulungi ennyo era nga ligonda ng'olugoyi. Alowooza lyali lya layisi eryo oba yalijjawa Malye. Nze naawe mwana akyalimu ebizinga. Kwekyo yateekako omutwe bannange. Ebizinga byagaana okulemera omwana ono. Okwo yateekako omutwe gw'engabi. Owulira ebirabo bya Malye. Yateekako omutwe gw'engabi ogwali gwakazibwa obulungi ennyo era nga n'amayembe gaayo kwegali. Ano sabo tobiyita ebyokuzannyira. Malye yakwatira ddala mu nsawo wala. Kulowooza bya layisi ebyo obyepankirako. Yatona omutwe gw'engabi nga guliko n'amayembe gaagwo gwe yawa munne. Ekirabo kino kyasanyusa nnyo Saamu era bwe yali apakira ebintu bye mu migugu gy'ebintu. Ekirabo kino kye kyasookamu. Kyamusanyusa nnyo munne. Naye Malye nga bwe yali oba Malye nga bwe mulaba baaba ani yamuwa amagezi ago. Awo nange sijja kukulimba nti namanya. Olunaku nga lutuuse Saamu okugenda akawungeeza ako Malye ekyeggulo yakirya bwa Saamu. Banyumya ebintu bingi nga abagenyi be yayita ku kyeggulo bamaze okugenda. Yamuwa endagiriro ye gye yali asobola okumusanga mu kampuni era n'amuwa n'essimu ye. Enkeera Saamu yatikka ebintu bye ku loole mu mmotoka eyiye n'ateekamu abaana be ne mukyala we ne boolekera ekibuga Kampala.